okuli Buvuma, Butambala, Buddu, Kyaddondo n'essaza lya New England, Massachusetts, Boston okuva mu nsi eya America be baleese oluwalo oluweredde ddala obukadde 64 n'emitwalo 4,400 okuva mu ggombolola 9 omubadde n'abayizi ab'amasomero. Omu mbuga Charles Peter Mayiga yatikkudde abantu ba Beene bano oluwalo era ng'asoose kulambika ku nnono obuvo n'obuddo obw'oluwalo bw'ayagadde abaana bategeere gye bwava n'okulambika ezimu ku nsonga ezaaliwedde ezaaleetera Buganda okukula. Okulanyewa Ssaabasajja Kabaka, ey'okubiri okulamaga ku butaka, enkola ey'okusatu yali ya bulungi bwa nsi, enkola ey'okuna yali ya luwalo. Eyo yali nkola buli bantu lwe baaweebwanga ekkatala nga waliwo omulimu ogwabanga gwetaaga okumalirizibwa. Kabaka bwe yakubanga ekibuga tugambe ng'abantu baweebwa oluwalo, abamu mu bika, abalala mu masaza n'amagombolola, olwo ekibuga ne kikubwa ne kimalirizibwa, n'enkola ey'okutaano gwali musolo. Ku mukolo guno Mukuumaddamula kwasinzidde n'alabula abantu ba bulijjo n'abayizi ku bulwadde obwa Ebola. Omuntu bw'afuna Ebola afuna omusujja ogw'amaanyi, omutwe gumuluma nnyo, amenyeka ennyingo, anafuwa omubiri, avaamu omusaayi mu bitundu eby'enjawulo, afuna amabwa mu bulago, asesema n'okudduka n'omusaayi. Kale bw'ofuna obubonero obwo gende w'abasawo obategeeze mu bwangu, oba ew'abakulembeze oba baami ba Kabaka oba ba LC. Akubirizza abantu okwewala okulya ebisolo ebifudde, okweziikira abantu abateeberezebwa okufa Ebola ate abantu baleme kulowooleza mu ddogo nga bafunye obubonero bwamenye waggulu. Bw'atyo n'alagira nti abaana b'amasomero basooke balekebwe okujja mu Bulange ekyosi ky'ekirwadde kino kimala okuyita. Emubende eyo baŋŋambye bayimaamu baziikudde be baziise, oba mwabiwulidde ku leediyo, ate kati baalwadde Ebola. Twewala okuziika abantu abafudde nga balina Ebola, era abasiraamu bwe babaga nti oyo afudde Ebola mwewala okunaaza emirambo egyo. Tukubiriza ne Bannayuganda bonna okukuuma ebiragiro by'ekitongole ky'ebyobulamu eky'ensi yonna, World Health Organization, ne Ministry y'ebyobulamu eyaffe eya Uganda. Era nze ndowooza Oweekitiibwa Kawuki olw'akatyabaga k'Ebola, ndowooza abaana ab'amasomero tugira tuyimirizaamu okubaleeta wano tumale okwetegereza ensonga eyo, kubanga bo bajja mu bungi ate bwe wabaawo omu akwatibwa ayinza okusaasaanya obulwadde bungi. Omukungu Michael Kironde akulira amasomero ga Janan Schools era nga ye ssentebe w'ekibiina ekitaba bannannyini masomero mu ggwanga nabo abakiise embuga olwaleero ategeezezza nti bakkanya n'enteekateeka ya minisitule y'ebyobulamu zezze nazo ku nsonga y'okulwanyisa Ebola. Abamu tuzikkaanya nazo kubanga tulowooza nti we twanguya ku program kiyinza otuyambako okwewala ebinajja ebiyinza okugwawo kubanga luli baatuggala tetweteeseteese. Era nkubiriza lwakuba nti programu ekizibu kye tulina ekinene litaamu eno yakusatu yakuyitiramu kati bw'obifunzafunza oluusi kizibuwala naye ng'enteekateeka eyo teyandibadde mbi okulaba nga tumalako ttaamu nga bukyali kisobozesa okubeera nti twewala endwadde. Minisita omubeezi owa gavumenti ez'ebitundu mu Bwakabaka bwa Buganda Oweekitiibwa Joseph Kawuki alambuludde ku nteekateeka y'oluwalo era yayanjudde oluwalo okuva mu ssaza lya New England. Akati waliwo n'essaza eddala eriweerezza oluwalo lwa $4,700. Essaza lya New England, Massachusetts, Boston abakulemberwa Oweekitiibwa Kato Kajubi. Abantu bangi baagala nnyo bayita nti omukungu, omwami wa Kabaka ali ku lukiiko oba Oweekitiibwa, naye oluusi abamu bwe bayingiramu emirimu tegitambula bulungi. Olwo n'abalala alowooza nti anaamala kufuuka ekyo n'atandika okukola, naye Kironde akola gino egy'obukungu egy'obuweereza mu bitongole by'Obwakabaka ate n'egy'essomero ate n'aleeta n'oluwalo. Omwami w'essaza Buvuma Mbuubi Michael Mbowa Wamala ategeezezza nti kati essaza ly'e Buvuma lisimbudde era nga bo baleese oluwalo lwa bukadde 9 n'emitwalo egiweredde ddala 61. Okuva lwali e Buvuma n'okutuusa essawa ya kaakati abantu bayaayaana era ngenda kukomawo mu ofiisi ya minisita wange antwala n'olukalala lw'abantu abeetaaga okulima emmwanyi.
abantu emmwanyi bazisimbye ate bakyayagala okwongera okuzisimba. Amasomero ga Janani Schools okuva mu ggombolola ya Mutuba 3 Makindi Kibuga mu Kyaddondo be basinze okuleeta oluwalo olwaleero oluweredde ddala obukadde 25 ng'abalala kuliko aba Kyaddondo Technical Institute abakulembeddwa mu ssentebe w'olukiiko oluteekateeka emipiira gy'amasaza Sulaiman Ssejjengo n'abo abavudde mu bizinga. Kitukakatako butereevu okuwagira emirimu egikolebwa Obwakabaka era buli mwaka tubeerawo wano nga tuwagira emirimu egikolebwa Obwakabaka. Obwakabaka ffe tubugiriza, Obwakabaka ffe tubuweereza, n'olwekyo buvunaanyizibwa bwaffe ng'ab'Ekyaddondo Technical Institute okuba nga tuwagira emirimu egikolebwa Obwakabaka. Mufutiza ab'Ekyannamukaaka abamazeewo ensaalwa eri naye bano abalima Lwera be banaaba nga tebavuddeeyo Kyannamukaaka esigadde matongo era n'ebitundu ebimu ebya Kyannamukaaka ebiriraanye ennyanja Nalubaale n'enkuba essaawa eno teriiyo. Kirala tukwebaza nnyo olw'okusoosowaza ensonga y'emmwanyi okulabika nti Abaganda okulabika nti Bannayuganda basobola okweyimirizaawo mu byenfuna. Tani kyogedde naye Honorable Sebamala alina ennaku ezo ze yakonyeeko nga saagala zibeere ennaku zange zisobola okubeereza abalala naye ntambula n'omutwe gwange era ngukozesa n'obwongo obwo Katonda bwe yateekamu. Mukama wange tuwezezza kati emyaka 6 nga tuli mu buweereza. Twettanira nnyo emirimu gy'Obwakabaka era olwaleero tuguze certificate akakadde kamu n'ekitundu. Twagala okukubiriza abatandisi b'amasomero wamu n'abo bali mu byenjigiriza okubeera nga eno efuuka enkola mu Buganda okubanga bakiika embuga. Mark Jackson Kasule, BBS Telefina, Ageesigika.